musajja mukulu amanyikiddwa nga Hassan Kigozi George abasinga gwe mumanyi nga Joe Stede n'omuvubuka oba n'erivubuka lirasta erikola ku Galaxy FM 102 zina bagenze mu maaso n'okuba nti beeragako ku mukolo gwa Spiceana. Joe Stede yasobola okuba nti asituka n'abanga agenda okubuuza ku livubuka lino Miss Henry n'aliyitako obuyisi era nga Miss Henry yatunudde binsobedde nga talina kyamukolera. Entabo eva ku ki lwa mukyala. Joe Stede yabadde MC ku guno omukolo kyawaliriza omusajja mukulu amanyikiddwa nga Miss Henry okuvaawo mu space. Joe Stede yavuddewo n'atambula n'agenda. Kwabadde kuswala, kwabadde kulabisibwa era ng'oba oliawo ebintu tebyabadde birungi mpola mpola. Newankubadde biri bityo ate kati tusobole okuba nti tubatuusaako n'amalala. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe atandise okuba nti yeteekera omukolo gwe era ng'ennaku zino ye Bride Hona, ennaku zino yemperekeze z'abanne ayagala kuba nti akola practice okusobola okuba nti yeteekera ku omukolo gwe ng'ali set, omukolo gwe gugenda okutuuka ng'ali set. Ani agenda okuwasa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe? Is it still Bruno Kengayo bagamba oba birala? Tugenda kuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Yes, so far waliwo ebigenda mu maaso ebitatambula. Zino nkwako Emirates zigenda mu maaso n'okutambula nti bitambula mu ggwanga lyati Uganda. Bobombo bugenda mu maaso n'okuba nti bukubwa. Newankubadde ate Uganda Police egenda mu maaso n'okuba nti ate etumalako emirembe nayo. Egayaza wali wabaddewo pampa ze baasuddewo mpola mpola. Police yageze mu maaso n'okuba nti yezingako ezingako n'emundu n'ebiki negamba abantu temusemberera wano ne basalawo mpola mpola okugenda okucekinga nga pampa. So police ate yennyini eyagala nnyo okulya showbiz okusinga n'ebintu bitegenda mu maaso n'okuba nti bitambula. So fa Entebbe Airport enako obuzibuzibu mu transaction era nga oba oliawo ntunde ya jo ebimu ku bitambula mu Uganda Airport eyali badde ensi ate oba oliawo Bachina oba bagitwala oba bansi ki. So fa ebintu bigenda maaso n'okuba nti oba oliawo tebigenda bulungi mu ggwanga lyati Uganda. So zezimu kwa Emirates zisobola okuba nti kuwako ezifa mu ggwanga lyati Uganda nawe osobola okuba nti obyefunirako mpola mpola. So fa nzikiriza nsobola okuba nti nkutambuza nkutwala nkukudumbya nkusenvula nkusembeza ku kinyusi ky'amawulire ge weetaaga agafa mu ggwanga lyatu Uganda. Nga bwe nabagamba twabasuubiza n'opalapase ne mbagamba bampita Rich Boya zentambiwo Jimsowo made in Uganda zakugamba nazze wano kuba nti nkuweereza n'okutuusaako biki ebirina okuba nti bitambula. Yenze ntambi Jimsowo Rich Boya Maxwell Junior omukutu gwa Uganda Mukamudi. Genda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna. Alina business oyagala kugiranga olina business yatandika dda ndika kunamba ez'essimu zino eri 07 087 009535 087 nawe oyagala amawulire privately entertainment tusobola okumbongakawo mpola mpola tuba nti tukikwasaganya. Oyagala kutambuza brand yo, oyagala kuba nti tukubongako, oli socialite oyagala kuba nti tukusindika, tusobola okuba nti tukolera PR mu mbeera yonna mpola mpola. Yes, now omanyi bino ebintu by'okufuuka abagole si byangu era ng'okufuuka omugole kitwala process. Naye ate okufuuka omugole buli muntu kye yali agadde n'okufuna obufumbo oba oliawo obutukuvu n'ofuna kabebiko nga kakwagala nga kakufiirako nga kasobola okukolera buli kimu. Ebimu ku ebyo ye process gy'otandikawo okuba nti odetinga omuntu oyo omutuufu gwandisobodde okuba nti oyagala n'okusobola okuba nti otuuka ku ntikko naye n'okuba nti oba oliawo mufuna essanyu lyonna. So fa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe ali mu process yakuba nti ali mu lugendo oba process ey'okuba nti naye agenda maaso n'okufuna omubeezi asobole okuba nti ayingira obulamu bwe nga talina gwe yeebuuzizaako mpola mpola. Omubeezi ono muzibu wa kutegeera kubanga ate Farida ku class ne high caliber ebingi ebigenda maaso n'okuba nti byogerwa nti oba oliawo alina abasajja ab'enjawulo abagenda maaso n'okuba nti bamwepikira. Abamu bakolera gavumenti, abalimu bali mu bitongole bya non government, bali mu bitongole bitali bya gavumenti, abamu bali mu bitongole
bya Buganda bya culture abagenda mu maaso n'okusuubiza Farida Nakazibwe ensi negulu. Farida talinze kuba nti oba olya olunaku lutuuka yatandise okuba nti oba olya wa practicinga naye bwagenda okuba nti akumba ku mukolo gwe nga bamututte. Farida yatandise okuba nti oba olya abeera next of kin ku bagole oba mperekeze z'abagole abasinga obungi era nga yavudde nagamba nti bino ebintu abikola ku mikwano gye n'okuba nti oba olyawo yetegekera embaga ye. Sofa Nalongo Farida Nakazibwe kiteebereza okuba nti oba olyawo ali mu nteekateeka yakwanjula n'okuwedinga n'okuba nti bawedingibwa ne bbaawe. Ekibuuzo kiri nti ani bbawa Farida Nakazibwe? Bangi bagamba nti Bruno Kigundu yakwatamu naye ng'ate ebino nno tebinaba kuba nti bikakasibwa bulungi nga bwe kisobeza okuba nti kitambula. Kino si kye kisooka okuba nti oba oliawo Farida ayinza okuba nti asinga ku Farida Nakazibwe emyaka naye ng'ate basita bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu bw'ebituma especially abakyala nga bagenda ku bwana obuto. Bw'otunulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zali the Boss Lady yasobola okuba nti afumbirwa Diamond Platinum emyaka 25 nga Farida nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zali the Boss Lady alina emyaka 38 yagenda ewa Diamond Platinum nga alina emyaka 25 nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zali the Boss Lady alina emyaka 38. Awo nga tuvuddewo bw'otunuulira relationship ya Bad Black n'akavubuka akamanyikiddwa nga Kim. Bw'otunuulira Kim alina emyaka nga 26. Bad Black alina emyaka 37 era nga recently yakacelebratinga nti oba oliawo ekya Bruno ne Farida si kyekisooka. Twawuliddeko nti oba oliawo Diana Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti adetinga Mr. Lee. Diana Nabatanzi ekiro nnyo alina emyaka nga 35. Mr. Lee alina emyaka 27. So olaba difference nti kyekisooka nti bw'otunuulira Bruno ke alina emyaka nga 26 27 ate nga Farida Nakazibwe alina emyaka 36. So ekyo kikulaga nti difference mu myaka abakyala abantu bagirinaako. Bruno ke ayinza okuba nti alina chances nnene nnyo okusobola okuba nti ayingiramu eno relationship n'okuba nti atambuza omukwano nga gulina okuba nti gutambula. Katubasabire asobole okuba nti akikwata. So byebyo ebifa ewa Farida Nakazibwe. Munzikirize mbatuuseko emboozi ya Joe Sene ne Miss Henry bano bakatano bete over the weekend. Jukira nti Miss Henry yagenda mu maaso n'okuba nti akwana Prima eyali mukyala wa Hassan Kigozi George abasinga gwe mumanyi nga Joe Sene era nga yasobola okuba nti amutegula n'amutwala ewuwe. Prima paka sawa zino ensonga omukwano yagenda mu maaso n'okuba nti agogabira musajja mukulu amanyikiddwa nga Rasta Joe Sene. So bano nno basobola okuba nti besanko kabaga recently akamu ne wali ku Sena Hotel ekigo akabadde ak'enjawulo Joe Stede kwe yaberedde MC table okwabaddeko table of men kwabaddeko abantu ab'enjawulo era nga n'erivubuka lino Rasta erimanyikiddwa nga Mr. Henry nga akola ku radio emwe emanyikiddwa nga Galaxy FM kwe yabadde atudde wano nno Joe Stede yaze n'abonga ku bantu bonna ababaddewo n'abawahaga. Mr. Henry mukuba nti yagezaako okuba nti yetegeke afune kahaga okuva ewa Musanji oba yali okuva ewa Musanji oba okuva ewa Chaliwe George Hassan Kigozi. Joe Stede bambi yetegese bulungi. Joe Stede yavudde eri n'abanga agenda omubongako n'agaana n'abanga agenda omuwahaga n'agaana n'atambula ekyaleese abantu ku mikolo nga beewunikiridde nga bagamba George yafuna Disney empisa naye ng'ate byonna bibaawo mpola mpola. Ffenna tukitegeera nti oba oliawo Miss Henry yagenda mu maaso n'okuba nti ajja Joe Stede ku mugaati ng'amututeko Prima. So ekintu ekyo kyalibadde nga kunyooma okusoomooza omusajja gwe banyagako omukyala ate aveeri abuuze nga ye oli eyanyaga si yagenza okubuuza wabula ajje abuuze. Ekyo kiraga nti oba oliawo George yabadde akola ekintu ekyali kya busajja era nga kyakoze ky'obusajja. Bangi babadde balowooza nti engumi zigenda kubeerawo mpola mpola naye ate engumi tetwasobodde kuba nti tuziraba. Buli kimu kyabadde free, kyabadde fair, buli kimu kyabadde ku nnomo nga tewali alwanye nga kyabadde kisuubira. So n'olwekyo
George byebyo byakoze Miss Henry ne Prima. Miss Henry yasobola okuba nti avaawo ne mukyala we ne bagenda era omukolo tebagumazeeko. Byebyo mwebala kuba tubutambula naffe. Bampita Ntambi Jameson n'abalulu Kiboya Maxfield Junior. Kankomewo.